Derrick ne Muna still be bakyakulembedde ku songa gye tugenda okubanga twogerako then mwana mulenzi Israeli n'omwana omusheshe ddala gwe bayita Shifra Brisha Cash ne Prince Jaka ogwabo mukwano nagwo gubatuusiza wala. Thank you so much oli ku Wonderboy UG ne Vic Exclusive era nga Vic Exclusive lye dobaze nyonyogera amatugo gye bale gyotuusizako engalo olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira butereevu couples ku TikTok ezikyasinza okuba empisa. Last time I did it ate namwe ne mukikola kwegamba ne tukikuba ne tukyabuluza okuva kwolo sources zange muzeesiga oyo gwolaba ku screen yo mwana mulenzi bamuyita Israeli era ngono yakyaye omuwala gwe babadde bayita Shami Beads era ngoyo ex we saawa zino before nga tanafuna kino ekyana ekisheshe kyolaba kyonna nga wekikutte nga naawe oba toli musajja ddala ogamba nti ekyo kyano omwana oyo gwe bayita Shifra kati mwana mulenzi Israeli gwakozesa kyenasoose okuzuula ku mwana muwala ono Shifra agenda kumenyawo ko Muna bwe mba mwegendereza nga mugoberera bulungi njagala following ku bantu bano bo badde tobamanyi sibogerako nti just bafune following but nkuwa information gyotekeddwa okubanga ofuna. So Israeli mumumanyi bulungi emabega kawo yabadde abibiita era nga atijisa kyana kiwala era nakyo kibadde kyebitigula nga bakiyita Shami Beads naye kati essaawa zino ebyabwe naye bya endings in tears ng'engombo y'aba celebrities b'ennaku zino. So oyo bwembeera nga mutadde ku mabbali tudde ku kapa endala Derrick ne Muna still abo be bakaliba ku TikTok nze nabagamba ebiseera ebisinga bwe mba nkola analysis situnuulira ku basinga following situnuulira abo abasinga likes oba abasinga shares wabula what I look at ntunuulira characters z'abazannyi bano nabagamba ensonga lwaki Derrick ne Muna be bakyakutta kati era be bakulembedde mu kisaawe ky'emisinde gya love ku TikTok ensonga ntini nnyo nti bano bakitingira ddala ekintu kye balimu of which nti Derrick ne Muna bakitinga omukwano ng'ate bo bennyini babiri bali mu mukwano adhani bano kati mwana mulenzi Israeli yenga bo badde omulaba anoyo mwana muwala ompya gwe yafunye gwe bayita Shifra olaba engeri gye bagenda maaso n'okubanga ba actingamu yanjawulo bweba wetegereza engeri ya Derrick ne Muna. So kumpisa anabagamba ba tiktokers abasajja Derrick ali very respective Derrick alina empisa. So mwana mulenzi Israeli sinabagenda wala nnyonnyo naye naye kucyendabyeko mu mpisa ez'okukyawa banne alina so Israeli mulungi mu kukyawa abalala era n'aleeterawo n'akubako ekibaati essaawa eyo but Derrick ne Muna Derrick ndowooza musajja tali munnyo lubaliga and we appreciate for that papa boba yonna joli big up sikuwa buwizi big up zoka just tikugwanira abo bwe mbateeka ku mabbali mwana muwala Brisha Cash ne Prince Jaka they are pretending sometimes and sometimes they are showing us that they are for real. Oluzungu beruntabukanga ko olumu temunkuba school fees simwe bamumpa. Okay, subscribing ku Wonderboy UG ne Vic Exclusive munange ajoko mu subscribing ku Vic Exclusive ne Wonderboy UG otwongera amaanya agakolera research mbadde ku Brisha Cash ne Prince Jaka ono ne Brisha Cash ekibafuula okubanga akapo yaabwe nabo yanjawulo nti eyabwe eri oba ngambe ntya mu luzungu ndi mu kukinoonya akikyambuze kankyogere bwe nti bali very talented mu ngeri emu oba endala mukkirize. When we talk about talent Derrick ne Muna badda aside then ne tuteekawo oba ne tukulembeza mwana mulenzi Prince Jaka ali well talented mu mazina ate era ali well talented mu kuactinga. So bwengattako Brisha Cash of course mwenna mukimanyi nti ekitone kye tekibuusabuusibwa mwana mulungi musufu nnyo mu ngeri eyo newankubadde kino temunvuma bafans ba Brisha ate era temunsuusuuta bafans ba Derrick Brisha bwe njogera kumpisa kati waga kati vichagira kuga basi nkale bwe njogera kumpisa eza Derrick ku kapo ya Derrick ne Muna then njogera ne kumpisa ku kapo ya Brisha Cash. First of all katusoke tunulire Brisha nga omuntu empisa za Brisha yes finally sikimaze and then nempisa eza mwana muwala Muna of course ezo zo zeyogerera nti mpisa nungi ddala kati oba mugambo oli nkoze nti abyebyo mbawa facts mwana esiga. That's why you subscribed and you are still subscribing. If you're new on this channel Wonderboy UG or Vic Exclusive, please whenever you're watching it from subscribe, don't forget to share and akadako bambi mukatekinge all. I sign out.
buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Ronald Sons Ekireka Kamuli Road. Era nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Ronald Sons twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaaze emberenge ezo ne akuumako tujja batubikutuusaako wona woli. Ne Ronald Sons Ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri.